Abakozi mu kitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya kcca nga bano bakola gwa kuyoyota kibuga emabegako beesuulamu jjulume ne bassa ebikola wansi ng'ensonga eva ku misaala gyabwe egikandaaliridde nga bano balaba abakulu mu kcca babatunulira kyamulinga essalambwa ery'ensenke beesitula ne boolekera ku paalamenti basinkane Sipika Amongu. Sipika Amongu yabasisinkana n'ayogerako nabo n'abasaba okuba abakakkamu nga bwe bakola ku nsonga y'okubasasula n'abasuubiza nti n'endagaano zaabwe zaakuzibwa bujja. I want to request you that as we plan, as we make an order to the Lord Mayor and the leadership of kcca to make sure that you are paid, please make sure you don't block any road, but you are all going to be paid. We are going to make sure all your contracts are renewed. Kino kyandibanga kizadde ebibala era nga kikakasiddwa nti olunaku olw'enkya bakusasula ensimbi zaabwe zonna ze babanja nga bino bituukiddwako mu nsisinkano ebaddewo enkya ya leero ku paalamenti eyeetabiddwamu Sipiika Among, Nankulu w'ekitongole kya kcca Dorothy Kisaka, omumyuka we Engineer David Luyimbazi, Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Elias Lukwago, abaka ba paalamenti abakiikirira ebitundu bya Kampala n'abalala. Engineer Dorothy Kisaka ategeezezza nti basinkanye olunaku olw'eggulo ne babaako bye bakkaanyaako okusobola okugonjoola ensonga z'abakozi bano nga zino kwabaddeko okubasasula emyezi gyonna gye babanja ekigenda okukolebwa olunaku olw'enkya okuddamu okwekenneenya amannya g'abo abalongoosa ekibuga n'ensonga endala. Kanyiza era tugenda kussa ebintu ebikanyizibwako mu nkola. Ekigendererwa kubeera na mirembe mu kibuga ate okulaba nti abakozi baffe bonna bafuna emirimu ate bagifunira mu mateeka era basasulwa mu budde. Kati ffe nga ttiimu ya kcca ekintu ekyo tugenda kikolako kibe nti mu kibuga mulimu obukakkamu era nkubiriza bonna abakozi baffe mubeere bakakkamu, sente zammwe zijja era n'emirimu mugenda kubeera najjo. Sipiika Amonga alagidde abantu bano bonna basasulwa omulundi gumu nga bwe kyakkaanyiziddwako nga kino abakulu balina okukikola nga bayita mu bibiina abakozi bano mwe beegattira era nga tekirina kusussa nkya. The immediate solution that we want and which the Lord Mayor has also echoed is on the immediate payment of these people. For him, he says it's just pressing the button. Let's have these people paid. It looks ugly when we have these people in the streets. Let's have them paid. You say you have two circles, the community circle and then the 7 hills. If the 7 hills are also demanding, let everybody be brought to zero. We clear all the areas. Mu buufu bwe bumu Sipiika Paalamenti alagidde ekitongole kya kcca okomya okukaka abakozi bano okwegatta mu ssako ya 7 hills kyayogeddeko nti kirinyirira ddembe ly'abantu bano. I don't think it is right for you to force a person to join what he or she does not want. If these people prefer being on their own, let them be. If the 7 hills are on their own, divide Kampala. Kampala is too big. Say, let the 7 hills work in this area, let the community circle work in the other area, let another one work here. It is very simple as that. Sipiika okusalawo kino kivudde ku kwemulugunya kwa Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago ng'ono amutegeezezza nti abakulu mu kcca bakaka abakozi bonna abalongoosa ekibuga okwegatta ku ssako ya 7 hills nga bandiba n'ebigendererwa ebikusike. This verification exercise is being abused. Actually, it's being used as an exercise to compel members of the community circle to forcefully join 7 hills. Why all the Kampala aborted? The forms they brought, and I have a copy, for the community circles that they should register as 7 hill members. And that is problematic. Matias Sekanjako yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.